kati natula wansi ne ngamba kintu ki kyensobola okukola Bobi Wine gwe baŋŋaanya olaba okuba okulaga bakyali bange ye n'abanga yannoonya oba kitegeera gw'obadde onoonya olaba naye n'abanga ye akola ki ye akunoonye nengattagatta nendabanga era video promotion biki n'ennumba promotion manyi nnene abasinga batunulira ne balaba bano baani abitex bwe mutunulira ba promoter oyo sina promoter omutuufu be baana bano oyimba mu audio olufuluma n'agitambuza gwe njagala ove wano eno genda osanga olimba lwa Shiba eggulu oza Shiba yalukwata n'alutwalayo okitegeera kati eyo line tulinamu ground promotion tulinamu online promotion ne broadcast abatuuze abalaba abasinga abagoberera NUP oba politics we Uganda bamanyi ki ekyatuukawo ekyantuukako si munnabyabufuzi wabula nali njagala enkyukakyuka ekyaliwo saga mwazimanyi ezakalangala tewasimatuka anti nze nali official videographer kati nga president buli walina obba nina obbaawo yes kati kalangala eyo nno yali mission babalambala ennyo kwanza kati golaba nalina taaga nga ndi munnamawulire naye okwatira munnamawulire ekitegeera era nze gwe basembayo okukwata kyovala bakugamba nti Kyagulanyi mufunyeko bingi nti asobola obutakuwa ssente nnyingi kashi naye ate akuwa linki z'amaanyi olwose n'okyogera kuba abaana bagamba poliisi sawa mulimu ensolosozi omuntu agamba ng'ekyo omubuuza wamukolera ki xpotv to the world. Abaganda baffe abalungi oli ku xpotv tubaaniriza mwebala okubanga mubaako entakira ne mulaba abateekako ekidde mmwe musinga kati naawe atannakikola subscribing ateekako ekidde nga buli interview etukayobeka pa oba ogira bulabye amannya nze omwanasoda abe abeera ku kamera ku tiktok kwetuli aba Elshadai bo baakasente kutambuza oyagala tambuza ssente oli bweru w'eggwanga baganda baffe abali ebweru w'eggwanga mwaga tambuza ssente muzeete mu Uganda nammwe abaazireka nga bazibalekera Uganda mwaga zitambuza nsi yonna contactinga aba Elshadai Money Service International bakubenga ensonga zo bazikwasaganya sente zitambule ku miwendo egya wansi ate nga beesiga olwaleero tuli Kasubi ew'omukulu Pympah yo soko babuuzeeko mbalamusiza mwenna abatulaba amanya bagambye Pympah abasinga bamanyi nga Emperor tugenda kubyogera Pympah erinnya lyo litambula ku online lizunga tulaba Pympah yani amanya g'amatuufu era ekyabagu Pympah oli musajja muganda mulangira weddira ki abalangira tetweddira abalangira tetweddira tuli baana bangoma osobola otambulamu ng'omuganda Pympah nga lwaki nedda Pympah tova katebe izo gamba tambulamu ng'omuganda nekwekanga ng'oli just time yakukomako kubanga luwanvu nnyo olugendo abamuzaala Kayunga oli mwana w'eri Bugerere niye evayo nnyumba n'abaana abakirizira mumbere izit mumbere bamwita owe Kayunga eyo Saabanyala ya toliwo mulayini just obimanyi nti tusenga so mzee yino yazaalibwa mu site wakati weka mocha mzee yali weka mocha mulago naye nga obimanyi nti abantu bedda bayagalanga nnyo space ennene so nagula n'ateeka eyo naye nga situneka mocha tukyalinawo kireza gwe bakuzaalira eri naye nga muzee yes kati okomawo ddi nkomawo biseera bya kusoma twasomeranga nnyo site ngeri tuddayo kulima yes standard waliwo ekyalo ekirina standard tekiriyo okyogedde ennaku zino naye gogenda olabamu nga nze ndi wa nnaku zino nina emyaka 33 ate kiki nina emyaka 33 primary
waliwo essomero liri eyo Kayunga bali baliyita in fact likyalo baliyita Mountain Camel. Then bwe navaayo muzeeyi n'andeetaawo ekyebando baliyita Winterland. Likyaliwo lyo. Weeriri Winterland. Pympah wa primary olina ekintu ekya art kyonna kyewali weenyigiramu? Ate weewuunye nno nali musajja musirifu nnyo. Nga toyogera? Nga mbeera easy byange. Mupiira kuyimba bitino primary muzeeyi yatulemesa nnyo omupiira ndowooza bandibadde bakabi naye omanyi okulidde mu kyalo kale nga muzeeyi olujja mulina olwanikamu omumwanyi nga tolina oyinza zanyira kapiira ewa neighbor tosobola kukola kikuzanyirayo. So ebitabo bineno byo kuba bayinza okugaana ekitone nga bagamba omwana otalina genda mu mupiira akonsentrate ku bitabo nga asaza. Pympah yali asaza. Yali asaza yali kalaso. Yafuna mmeka mu P7 Pympah? P7 yafuna zaali 8. Yali asaza. Taata agamba ati Antonoloya dokita. Muzeeyi munnaye ffe yatuleka buli omu osoloba kyoyagala. Nga tateekawo mbeera nti okola kino. Tiyassangawo mbeera. Mune ennaku zino omuzadde kasaakulaba nga gwakulembera soda olina dokita. Kati munnaye ffe nedda ate nga muzeeyi kennyini yali dokita. Naye ndowooza yakiteeka nnyo mu sisita waffe just ye kyeyali ayagala kulaba nga alinawo omwana yenna asobola kuba mu bigere. Kiki oyinza okugamba abazadde ennaku zino bagezaako okutegeerera abaana nti olina bba kino era n'akufuga? Abo boolaba just mbasaasidde kuba bagenda kunona essente z'abaana baabwe n'obudde bwabwe. Kuba okiraba nti nze nkirabira ku ffe wano eno tulina Pympah Academy tusomesa abaana naye omwana gwe tusomesa ajja alina passion mu ekyo kyakola kyayagala. Todda naawe omwana ajja n'omusomesa enkya nadda nga ate yavumbudde n'ebirala. Tamenya. Tulina n'omulala nno bamukaka asoma butabika asoma ebya gundi abo abeebutabika ye byasoma naye akolaga mu ssente ze bamuwa nga ziyita pocket money azireeta ate n'ayigamu wano. Ye agamba eri asomera bazadde then ye byasoma bye bino yeetaaga. So omuzadde ndaba oba oyonoona ssente oba oyonoona ne time y'omwana. At least akasente ako kuba kaba kangi omwana at least bw'amanya kikyayagala omwamu wakiri capital okitegeera n'abaako kyatandika naye okutegeerera omwana boy kuba kwokya. Bangi nabali mu kulaba interview nga bye basomesa bye bakola kuba sinti emirimu tebagifuna wabula nga baali tebabyagala. Baakakibwa. Nina ne mukwano gwange Sonno Pympah kyogera. Omwana oyo ayagala oyimba bamuyita Ligwads. Musawo taata yamusomesa busawo ne tabaali. Kyekyo kati awo yasomera muzeeyi kati muzeeyi ddala oba musanyufu nga omwana bye wamuweerera ne diguli alina naye nga si byakola ate n'agenda n'akola ekirala. So abaana twandibawaddenga nnyo twandibawuliriza ne tumanya kikyayagala so si gwe eky'omuzadde kikyoyagala bye bireetera n'abaana okuva mu masomero naye ekyawa. Bulamu bwa sekendule bunene tubugendamu. Pympah yali atya mu sekendule? Kati awo yakyukamuuko nasomerawo Kibuye si wala nnyo. Kibuye naye paka na kati bw'otuukayo ku ssomero bagamba Pympah. Fujjo lye wakolayo? Teryali fujjo. Bayirenze omwana yali ndowooza nakati ne bw'ogendayo oyo omukyala asobola okugamba nti nze omu ku baana balina empisa. Bwe kiri reality naye ng'ate first time yanteekako nnyo embeera nolunaku natuuka ku ssomero waliwo era yaliwo kati nina kato kange kagenda ne kambala empale yange. Kati bwe kambala empale yange omulenzi oba yateekamu kondomu mu mpale owulira kati muzeeyi olava mu kyalo aŋŋamba nkusanga ekamwokya nzija kati n'ennyambala eyo empale owulira nga simanyi omwana ataddemu ebya kati muzeeyi bwe yajja yansanga byali byakupapa mu kupapa najja buli kiri mu mpale n'enkola ki n'enteeka mu keesi. Kati tutuuka ku ssomero bakola ki? Bacekinga keesi.
yali wadde ni mwerabidde erinnya yali musajja nanyambusizaawo yayambusizaawo kati ngenda tuuka mu ofiisi ekyemu n'agamba eyaze yeetegekedde abaana baffe so kati ate ne bankuumirako nnyo ki amaaso kati bankuumirako nnyo amaaso naye ate bagenda obuuka nga ate ndi birala nnyo banjagala nnyo boy gwe kyoba olina omumanyi kati eneeyisa then ekirala twakolanga nnyo skits kuba still nze nali entertainment teacher twakolanga nnyo skits zali baziyita interpretation ng'onayogera mu Luganda n'ayogera mu Luzungu so kati nga tumenga sure buli assemble olwebaayo tulina obbokola ebimu tuzannya ne ku ebyo ebiri awo ebityo oba nyinza kujjukira ntya kati ngagamba when I was in ghetto anziramu bwe nali omuto okitegeera buntu bwali we butyo nga bwakabi nnyo kati nga tuwandika story oli n'agivuunula byali byakabi nnyo ng'obikola nani akyaliyo nalinanga bato bange omu bamuyita Bemba omulala Keno ebyo twabikolanga era nga kusomera batuyita dda Pympah era nga babagamba abo ba Pympah lino erinnya lyava kugambye nze kyabago Pympah national ID ebipapula byonna kuliko Pympah muzeeyi yali tuuma nze nali manyi bino byemukulamu noga kati nze empra ebyo byenze empra olina n'erinnya erikola empra yes era ebiseera ebisinga bwe mba ntambula mu nampita empra manya nti oyo mmanyi wadda wakati Pympah lyatuulako nnyo ku empra okujjako abantu ab'edda kati nga olaba bakyali mu Firebase ba Bobi Wine ba Nubian abo bakyakozesa erya empra lino wali etuma mwaka kira wava kuki empra still naleera bwe nali mu ssomero nali ndirina nakulira nnyo mu ghetto kati mu kukulira nnyo mu ghetto nentunuulira nnyo abaana ba ghetto embeera gye twayitangamu nakulirako munnange si kyekyo okay muwamu ababbi n'atali wa ghetto mubbi Pympah ngende mpola abaana abasinga okunywa ebiragalaga tebava mu ghetto ebiragalagala bava mu ghetto kyekiva mu kunywa ebiragalagala sikubba ekyo mukitwala just bulala nti si bubbi era nze nno kati neesiga nnyo omwana wa ghetto singa mu ab'amasuuti olw'okuba banno tiwabula ninawe mutali si kyekyo munnaaye kati ghetto n'obubbi kyawukana obubbi kiva ku mutima gwo oba kitegeera nti osobola okubeera n'ogenda awantu ne bakuwa buli kimu sitikiti n'osigala ng'okola ki ng'obba kati obubbi muze so ate kitegeeza nti nno gwe muze gwa ghetto gwe guli buli wamu kyatteeka olina okunywa enjaga mu ghetto si kyatteeka ani yakola amateeka ga ghetto nsooke naye ku constitution ya ghetto olaba Pympah omwana byakula alaba byayiga ndaba tugeze kyali wange wuli ali ku kiti naye nga nkwata ekiti kubeera byajja okuŋŋamba ekiti kino kigaba vibe bikiti ebintu ng'ebyo so chansi ziba ntono osimatuka ekiti kyogerako kituufu naye era n'ekiti ekyo naye lwaki mukitya nnyo lwaki mukitya nnyo kirina buzibu ki kuba bagamba ng'oli bwakinywa like ava mu mbeera ngitegeera gy'alabirako ebintu kati kankunyonyola ekiti kyeki ekiti ekyo omuntu bw'akinywa kisobola just kuttula kikuwa focus kale obeera focused yes bw'oba oli mubbi naye bagamba nti wali eri waliwo asikali alina emmundu ofuna lo ekitegeera kikwongereza ku muzeegu so tekiwa muze wabula kyongereza ku ekyo kikyoli nti kyova olaba omuyimbi ajja kuginywa agambe ngenda ku stage kuvaako nsonyi n'abeera focused nga azze kukuba abantu laga yes naye si nti buli anywa alina bamubbi oyinza okuadvising omuntu okinywa kisinziira enywaki naye nga ddagala osobola okinywanga edda eryo ddagala ng'olinywedde otya nonya naye bakyaliwo baddokita nayo balinga basatu kati genda babuulirize abo abatabuzi b'eddagala mubuuze
ekirungo ekiri mu njaga ojja kisanga mu zipanado biki pain killers zonna bazikola mu njaga. Yes, kati okumanya nti n'enjaga ddagala omunywa enjaga omutuufu omukuba caliform n'omukuba n'oli ataginywa oba okusannyalaza obuyisa obusannyalaza oyinza omukuba obuyiso nga 2 okitegeera. So eryo ddagala eddagala jasirwa kuba nti abasinga balikozesa bubi naye nga ddagala era nze nandibadde advisinga buli omu si buli omu wabula omulwadde anywe kino eky'omukka oba kino eky'okufumba kyonna kyekiri waliwo okufumba lw'omukka kasita weebeereramu poliisi omwana wo osobola omuadvisinga of course Pympah ate awo tugenda sikirinako buzibu nkubuulire bangi abaginyweddeko mubamanyi naye nga ate kati saawa zino kumulabira okitegeera kibanda of course kibanda of course akyagira sha musajja obudde tabulina by the way ayinza okuba aliyo nga yandikyetaaze naye nga takyalina budde bagamba kasookiga n'okinywa nnyo okuka addicted nga tosobola kubeerawo wekitali abamu balwala ne bakankana ne bafa gwesobola obutabawo sex watali zimbeerawo ddala wagereza ku muntu mukyama ate sitemwagereza ku sikayi kakati kitegeeza nga bw'osobola obeerawo kisinzira kale n'obwongo bw'omuntu mubamu oli n'akikwata bulala mubamu abanywa enjaga eyo kulwokubanga kyemwayogedde nti oli agamba ti kanywa enjaga ngende nkole kino okitegeera kuba bitula bwe batwala mu rehab kitegeeza tasobola Jason wayo kennyini nga balina oteekawo embeere mu forcinga kati nolaba enjaga eringa onolaba sex osobola okuba n'ebirowoozo sex n'akulema okitegeera ti osobola just olina kwecontrollinga mind yo kati n'enjaga yeeyo bwetwaze story y'enjaga otugamba weetuma Orlando empula wakulira mu ghetto kati abaana ba ghetto gwanzigyeko noŋŋamba biragalalagala biki naye abaana eyo batoba nnyo so kati nze nensalawo erinnya nagamba nti empula already aba leader so nensalawo neŋŋamba nti nja fuba nnyo mbe nga nina kyensobola okukolera ku baana abo era ebimu ku dream zange nkolerera ghetto batoba nawe bw'otoba oba gwe at least wali somehow naye nga bakulu nange era natoba nange natoba yalingawo wali ku kiddo yes taata yalingawo naye eno Uganda yaffe ogimanyi yali musawo mulago n'awummula n'asigala nga ali awo talina mulimu so netwatoba nnyo ze by the way ndi videographer nenze neweerera okitegeera muzeeyi yatutuusangako watutuusizza twalinga bangi so natoba nnyo mu ghetto batosobola giwona nakulira kamoja nembeerako entebe so kati natoba nnyo neŋŋamba sisobola kuyamba ghetto yonna naye at least nsobola oyambako kyenaaba nsobodde bakyendi bansobodde era still nkyali kujja neyange wewaawo challenges naye at least olaba nga bako nekyendagawo kati tuddeyo otambe ku ssomero idea ey'okugamba nti ebintu bya videography bino bya entertainment ogifunamu akakero ova ku ki kaakati idea eyo nafuna ebintu bingi byali bingi ebyagigattagatta neŋŋamba kantwale kino ekisooka nayagalako okuyimba naliko omuyimbi teyali raga yali mulasita kati luyimba olwo yali 2 oba 14 oluyimba olwo lwali lwa sitole ya muzimu nayimbako oluyimba nga sitole yali ya muzimu yali sitole nno nze bwembanjiyo ekintu nsooka kufuna concept kati script yali nagenda ne bakyali bange ku beach bajja ne bansalako bo nga balina baddemu nze sirina ntuuka ku beach nenkwana omukazi kati essimu yagwa somewhere mu kkubo nga yali enguddeko emmotoka yali egenda okujja okulinnya essimu omukazi gwe naakakwana yasika yawanvu yati mukono n'agijjayo kati neŋŋamba vidiyo eno videographer kyayinza ogikola naye mbalaabalamu ebiseera ba Kim XP ne bakutta kati jja live Kim nga tatuukikako kati nesooka mbalaabalamu neŋŋamba Kim ndoza nga ali miliyoni nga 5 kati ngendo laba nasomera ku YMCA ngenda obuuza ku videography ku YMCA
oba yalinga mukamu kitundu kati ne ngamba wano mba nsevinze ng'ate nsobola n'okukolera abalala okitegeera yes ekyo kimu kati eyokubiri ensonga eyokubiri siirabise obanjireke ensonga eyo eyokubiri anyway ngenda soka kuwa advise bakyali baffe nti ebiseera ebisinga ngenda kuwa advise bakyali baffe ebiseera ebisinga obeera serebu naye omwana najja nga olina kyosobola omugattako naye ate n'omukuba kye tuyita enkokola okitegeera n'omulaga nti goli wakabi nnyo bangi babikola obutalumamu nja kugereza ku recently nalaba Gravity nga ayogera ku Chameleone Bobi Wine Bebe Cool tebazze ku show ye naye ekibuuzo ky'oyinza obuuza Gravity oli munnamawulire bw'omulaba nga mubuuze gwe akabawunsinga baana bameka abajja gy'oli okitegeera oba wakabeereramu abaana bameka kati gwe lwaki oba oyagala bali abanene bakuyambe nga naye tokola ki toyina siganya asobola okuba nga yalina be yali ayambye naye yakagoba bameka okitegeera so ebiseera ebisinga onenya nnyo omuntu nti akoze ekibi naye notamanya naye olina bw'okikola kati lumu nali mukama okyomo nina omuyimbi sijja bwogera linnya yali wa Firebase edda kati nabeeranga entebe nga baana b'entebe bamanyi ndiweka mwonkya bampitanga ddangala eyo ddangala kati lumu nga nzija ne bakyali bange bamanye tugenze n'eddangala tugenda ku Firebase tulina obbonga ku Bobi Wine biki wala omuyimbi omu kati sijja yekangame nti yaggwa naye yali wa Firebase kati omuyimbi oyo n'atubawunsinga bubi nnyo kati natula wansi ne ŋŋamba kintu ki kye nsobola okukola Bobi Wine gwe baŋŋaanya olaba okuba okulaga bakyali bange ye n'aba nga yannoonya oba kitegeera gw'obadde onoonya olaba naye n'aba nga ye akola ki ye akunoonye okulaga bali nti nno tebalina kiki kye bali nengattagatta nendaba nga era video promotion biki kati nengattako kiri ekyokwagala video okukola video ate nga ne art nali mbinamu passion nengattagatta nenjoyininga nennumba ng'obwesiga kisente bidibu munange art si ssente art bwongo kati kankubuulire kati kyo kinagambye luli nti omwana wabanga asoma olina osoma ekintu kyolinamu passion ekintu kyowulira nga okyagala kati bw'oba oyagala ekintu bangi abaana bangi nja kulaga kwaka ku baana benjigiriza kuba nina documentary obumu bwe bagenda nga boogera naye omwana akulaga amaze oyiga wano n'agenda n'afuna project ennene bino ebintu ebyaffe bipangisa ofuna oluyimba kati nenkya nina video shoot nengenda kukozesa black magic sigirina kitegeerayo manya black magic yammeka nti yaba jajimpa ku $500 olunaku nomanya amataala jagafuna ku 5 kati omuyimbi n'omuwa budget then n'opangisa n'okola waaka bonna video ze mulaba kabeere abayimbi batini ndo videographer batini nnyo abalina ebyuma ku 10 osangako nga 5 yes ate nazo ekirala ku machine ziggwako leero ojja kuba nga olina Canon era kamera eyo yaliwo oko nga agirina naye kati saawa zino ezigise competitive yakati tosobola gamba nti no capital yenda kulemesa okuyingira videography just art Pympah onchale nyinze nnyo watula twanonga kibanda kankole kino yes era namaliriza nga ndi successful ng'ate n'ekirala kyawandi we namwagala nnyo okusinziira ku kyenkulaze nti nina gundi eyo dream ya ghetto nyambye nti abaana era natunulira n'omuyimbi ki gwesobola okwekwatako ng'era still yali omuntu omu kati n'onoonya ogenda kuba tolina ssente ojja balaba abasajja agamba agenda musayininga oba kitegeera so olina otutula wansi n'olaba bajeti yo kati natunira mu bajeti yange nga okusobola okubeera kyaliwe oba okuba mufunyeko bingi naye nga mpita mu
services zange zemba nkola ki zemba mu ya so si kugenda leero screen sawo tugende nga bwe yakama jagana emberawo nga nayo batali banga ba neera tubaawo abampimbisa nga wali tubaawo yo okusoma kuno wakumala mwaka ki YMC twagala serious business kati nakumala yali ba 2011 noyingira industry otandikira lutawa Dream Studio Firebase awo era mzee Eddie oyo nno mandi munoonyezaako omwami oyo omulaba bw'otunuulira industry ya Uganda entertainment ndowooza nze ŋŋanze ndabira ddala ng'akozeeko 80%. Yes, bw'amala okusoma n'adda n'ebyuma ndowooza bimaze emyaka singa 2 ne paka nakati bikyakuba. So bw'amala okusoma n'adda n'ebyuma studio eweeri paka nakati naye bw'oba oyagala ogenda n'oyiga tagoba. Takugamba. Sente mmeka? Biba byakwogera. Ekitegeeza naye wasinga ofuni nze eri audio studio. Audio studio ebiseera ebyo nabeerangawo ne baddani Magic, Promoter Famous, guni nga bakavaawo bannesiimu, Dani Magic we yayungira ne Tony Tylax ebyo ebiseera. So kati era production ali sigina mu passion neno gamba kangende nze era of course kati anti nze nkola promotion kati nalutunula nga wajjawo abayimbi mimbi ajja kwagala promotion manyi nnene abasinga batunulira ne balaba bano baani Abitex bwe mutunulira ba promoter oyo sina promoter. Yatugamba babeta basuubuzi. Yes, awo balabire mu kifo mutulubangala ya investor ajja nakuwa ssente n'agenda n'akola ekivu abo bivulu promoter. Naye kati promoter omutuufu y'omwana era bayidayo mu covid abaana abeera still bannona ze nayimba kulira aba promoter ne tubanoonyeza ku mmere be baana bano oyimba oluyimba mu audio olufuluma n'agitambuza gwe njagala ove wano eno genda osanga oluyimba lwa Shiba eggulu olowooza Shiba yalukwata n'alutwalayo okitegeera kati eyo line tulinamu ground promotion tulinamu online promotion ne broadcast so kati zonna ezo sector nali nzikola era paka kati yes just nti tubadde twa freezinga mu politics mwamanya byabaawo wali makindye eri mu kabuga kammwe ate kati kusanze Kasubi abatuuze abalaba abasinga abagoberera NUP oba politics we Uganda bamanyi ki ekyatuukawo ekyantuukako si munnabyabufuzi wabula nali njagala enkyukakyuka. Lwaki buli muntu eyali connected ku Kyagulanyi bwe yashiftinga nadda mu politics mwena ne mugoberera omukiririzaamu nnyo abo si ffenna mulimu abaatya mulimu abaatya nga bawagira naye nga bakola ki baatya. Naye kati nze ngenda kugamba Kyagulanyi ndowooza njagamba ndi service provider we mukwatira video abasinga bazimanyi concerts zebusaabala zonna kola commercial zaazo live performance eza covid zonna twazitulangamu ne Kim XP. So kati Pympah ina ne kusente no tuba kusente wanino sente oba oyagala sente olina kugenda mu bali naye ffe tuba na content tuba na ideas. Pympah politics akujja emagindi akukasuke kyekyaliwo ekyaliwo saga mwazimanye za kalangala tewasimatuka anti nze nali official videographer kati nga president buli waalina obba nina obbaawo yes kati kalangala eyo nno yali mission babalambala ennyo kwanza kati golaba nalina taaga nga ndi munnamawulire naye okwatira munnamawulire ekitegeera era nze gwe basembayo okukwata nali ne Ricardo Ghetto TV fe basembayo okukwatira ku kisaawe kalangala baliwo bakwatira mu kibira awo ne tuva tugenda tukwata muli ne president etuuka paka awo kati awo obusajja waliwo akagaya kaali katupima kagenda kakubanga obwama nze ngenda olaba twali tutudde kuba batugamba bannamawulire muna kamera muziggyeko ne tutuula nga tutudde bwe tuti nga waliwo n'abali awo waliwo abali emabega nze ndimu na wakati
ngendo akagayi kakuba gayi wakama kwa bali bebisenyo ne kagayi kali mu Red Cross akagwenga ka Red Cross akajja muffe kagenda neri biki kati kagenda kamukuba akama gayi kama mukuba akama ngendo agayi ajja nankola ati nankwata ku mukono tuwa viato kamera biki byonna paka stories zonna mwazimanya paka kalangala kati ne bajja nene wakeno naye ne batuka ku yes kati abaana benalekawo ku studio badera benali mu komera nawandika ne baluwa ngamba muzee agende bajje ebintu mu office bagenda kyali leti bagenda tuukayo nga mali bagitutedda gayi bajja mu masuuti bagamba abaana tulirize kunoonyereza tutwala bino ebyuma tunya bitwagala okumanya kati kujjukira nze nali nkuuma data wa campaign trail video ezo bali baagala nno ne bazitwala naye nga omanyi nti ye government nti Museveni abantu abaleka be bamukuumira mu ntebe naye abaleka ne bakola ki be beetaaga so bazitwala ne batwala kamera ne batwala computer buli kimu nno kati era balekawo furniture ate furniture abamutereka ne bamutereka wabweru bibodi obimanyizi zibodi kati zaayikamu amazzi byonna bisana era buli kyolaba mu studio byonna bipya gezaako kutandika butya byonna kyovola amugulula abantu mugamba ye musajja nga bisirisemu byuma no byali bingi buladi ngamba kuba Pympah wali okoze ne Pympah TV kati ebyuma byali bingi nnyo nali trainings abaana mulaba twalitandisa n'okukola ziguli ezifuluma eza programs demo nga zitandisa running online yali online TV era nakati kyali naye nebuuza negamba omuntu alina access ku resource yonna mu Uganda gy'ayagala munnaye YouTube yali etusasula ku kasente baagirya okitegeera ne Facebook gaali just bwongo kuba twamanya endya gye balyamu naffe ne tufuna solution Facebook nakati kyovola bazikyali weeyange naye abaana bonna nazo baazirya TV eyo next yatuddako guno guweddeko just tusetinze waliwo ebyuma ebirala ebiri mu kujja kyemanyi 2 weeks bigenda babituuse tugenda kuddawo bubi nnyo tukulize mu field kuba field yemu munnange tulina otambuza Pympah mabega omaze okusoma promotion manya audio gundi guse bulungi muyimbi ki yasookera ddala oteekako etofaali n'ogamba nti oyo namuteekako etafaali ntandikwayo kaakati abayimbi balina obuzibu oba si bayimbi bokka kale bannayuganda bw'omugamba nti nkola kino takuwa nnyo makulu paka ng'omulazeeko naye n'oba omulazeeko naddala abayimbi kankirete direct omuyimbi bw'aba tannalaba waaka gw'okoledde muyimbi munene takwesiga okitegeera asooka kubuuza ali okoledde kwani kati challenge eriwe eri nnyo kameramani wo mugambe nkya abeeko omuyimbi gwakubira mugambe nkwata video leba banaamu omulimu okitegeera waliwo omukwano gwange wa studio eriyo Lugazi yakagikola yalese ebima byonna birungi nina omuntu gwe nagambye nagamba yali akoleddeko omuyimbi ky'omunene kati kyekyo weakness bagirina nnyo kati nze nakola nenkolera twakolanga Brandways twakolanga kati time yatuuka nenkola studio session ya Bobi Wine baluyita Speciosa yakwesiga n'agikuba yes kati bwenjikola kuntandikwa nampa big up ne ku last kati ekyo ne kibukula abayimbi bangi n'abali bakyali bange ennyo ba close friend naye nga bayimbi naye nga tasobola kukuwa mulimu batandika Facebook awo nampa ne business studio session so kati awo abantu batandika okuwa value n'emirimu awo ne gitandika okujja kyovola kugamba nti Kyagulanyi mufunyeko bingi nti asobola obutakuwa sente nnyingi cash naye ate akuwa linki z'amaanyi lolo se n'okyogera kuba abaana bagamba poliisi sawa mulimu ensolosozi omuntu agamba ng'ekyo omubuuza wamukolera ki okitegeera abantu abeera eyo temuli nsolosozi mu nsawo ya poliisi mulowooza egambye bayirawe kati olaba ndowooza buli kyolaba muno ebisinga percentage ndowooza ngambe 80% okitegeera principle abaana abamu kati kiringa saa zino videographer we ajja okukola akantu nga noli tamugambe namugamba okitegeera n'akamutwalira olumu tekamutuuse nako
okitegeera ya abantu abamu beewa emirimu nga takugambye naye omuntu waba ebiseera bisinga nno nze ndowooza bw'ona ojja neeno ng'oyagala kuba kati mu studio omuntu kuba ebifaananyi bw'ona ojja wano ojja mumanya nti price sente bwezi tikugamba ebifaananyi nga mbikubira shooti egenda baya $5,000 ompeeko deposit kati balance awo kati principal oli wagamba principal simusasuzi teri muntu akola mulimu tebamuwadde deposit kati omugamba nga kandagibwe ku lisiiti kumubanja mmeka singa bamukubadda naye gavumenti onoonya yemukubira singa bajjajjayo dabu lisiiti singa bajja oba okitegeera weewaawo n'ekitali ekyo nti kale mu ggeto tubeera nnyo ne bagita man's agreement temuwandiise kalata oyo buchamani yafunanga akasente naye ate abamu abayagala bamutegeerere ekini nga tunakola omulimu ne tufuna ssente tetugabana kati ate oba oyagala nkugambye nti wayegende ozikolemu kino okitegeera yes omuntu wakuwa ssente bwe tufuna ssente ffena ne tugabana nze ne nzikozesa ekirala naye n'ozikozesa ebirala ne bigaana ebibyo oba n'otazifunamu ate totunuulira nnyo nze kyekyo omusajja waliwo akayimba keyayimba n'agamba walima muwogo nze ne nima amatooke biki okitegeera so kati bibeeramu eyo ango bwetyo tuddeyo kati tudingire mu music industry ogitegeera esooka njagala ompe challenges mu bapromota abakola nga gwe bwokola ze musinsinkana nga muli mu field nga mukola emirimu gyammwe challenge nyingi ekisooka gy'otwala waaka bw'ogamba nti ndeesa akayimba ka kamiliyoni kandi ngenda kulaga ekisooka ku ground ground yereeta ground engeri gye tupromotingamu ku ground oluyimba ne lutuuka buli wamu tulina mu town tulinayo majestic ezo ziwuliraye majestic zaayizi energy center mulimu abantu ab'enjawulo abasala music kati omuntu ava eggulu ng'alina library ennene najjo suula music mu town ajja kwabo kati watwala music oyo eggulu bu library obutinitini bwonna mu ggulu bugendangawo ogamba ye walese music omupya oba okitegeera kati bwatyo music bwatambula kati ono nze gwe ntwalira nti ngenze ku zaayi ndabe alaniyashi lunaawo alaniyashi oluyimba nti luno oluyimba lwa kamiliyoni yajjaga ajja mmanya kamiliyoni kye yakuwadde wewe aba akusasudde kanga omusajja akutte obukadde 2 agambye wowe ogenda okupromotinge ojja wajjukira ezo computer si mwana omu abaana basooka ne 50 ate olina okukola waka w'omuyimbi akole ki atambule katuba ne challenge eyo nti abantu basuubira nti omuyimbi akwadde kinene oba kitegeera muwamu n'abamu nga agenda mukolera lofiti balofiti nabo bangi naye ate n'atuukayo ate n'omubeera omugamba Bobi nayo kasho nagamba laba manager okitegeera kati challenge tufuna nnyo ezo challenge bwe zityo mu promotion eyo naye abayimbi abamu bo basasula nti abalala nti ojja tutuukawo ng'omuyimbi walinnya omuntu nga yayayana n'ofuna akayimba naye bano abatandika obutandisi omwana aba newaaka nga mulungi naye nga talina omupika ennyo ekitezo namwe mukola kyamaanyi nnyo okuteeka ettafaali ku music okubaziba kati kankubuulire tayinza kuwa nange soda yakatandika nejja nenkuwa nombalamu amakulu kisinzira kati nno nze ate wemba promotinga determininga ne talent era bw'ojja nga oluyimba si lwakabi nkuwa device negamba ku lulimba yes nze mbikola nnyo oli najja nakwatukwala ne video oli najja n'agamba video biki sirya ssente za mwana nga mmanyi tagenda kifunamu oba kitegeera omwa device n'omugamba tetujja kukola abaana bangi bajja naganira ka audio kange n'omugamba nedda ensi yavaawo ku audio lino okole video kuba abantu bati nemubuuza omubuuza nti gy'obeera owuliza audio mmeka ez'abayimbi nti tewali ndaba video kati abaana oluyimba bebba radio wa stream mainstream zonna zidda kuoyo online mwenna nimudda kuoyo baggalira kituufu sikitegedde nti tubaggalira tutya abaana abapya nga bayimba bulungi kale tugeze okugeza Violet ayimbe oluyimba Chameleone n'aleeta forever n'atandi bulungi buli omu agenda beera ku forever kuvira ddala kumwe ba promoters kati ba consumers mwenna bano mubaggalira kati kankubulira ebintu ebidrivinga music ebintu bibiri sente ne connection
talent tekyakola nnyo. Ng'oggyeko ebyo ngamba mu promotion, ssente ne connection. Era omuyimbi yenna yenna ali eyo ng'oli upcoming, ng'oyagala oba owakabi. Ku bibiri ebyo olina okubaako artist n'ekimu oba n'ebyombi kiba beta nti saawa zino ogenda kuba nti oli kyali wange nja kukusanga ku TV nkuwakayimba togenda kunsaba ssente okitegeera ng'okayisaawo oba si kyo nja kukwata emitwalo 5 ngikuwe eyandikutaana kyo kye bayita connection nti kazibe studio ojja gende wanne essimu agambye nkolera obukadde 2 audio naye obanga wamufuula kyali obanga olinayo kyali asobola okwogera alaga koke kamugiremu 2 oba kitegeera kati ekidrivinga bw'oba ssekyo olina oba ne ssente n'obaako wootuuse oba kitegeera ayimba ninawo bayimbi bemmanyi nga agenda ku TV n'asasula oluyimba n'asasula ng'asasula akalango yes bangi nno webali ne lukubba kati kyekyo kati oyo mwana gwogambye gwe baziyiza alakinga ebyo ebintu ebibiri oba kitegeera kati ekyo kyo nze ŋŋanze tulina gundi bayire gye tuli mu tegeka talent search saawa yonna egenda kuba eddamu kuba next year nsitula naye nga yo talent search saawa zino ngenda gitandikira mu mabaala nina amabaala already gendi mu kwogezeganya nawo kati nga wano waliwo izoni waliwo baala bagitaani awo empereerwe mulimu amabaala agenze nga gancontactinga kati nze omuntu gw'oliko nze omuntu alumirira geto yoti kubanga nti omwana bw'ajja ne ssente nazitegekako nga za bwereere bu video gendayo ku YouTube bayire ebiseera ndowooza nayitwa eya Brian Wezi era bw'olaba ka video Brian Wezi naleetanga jjaaji bwaliyo ekamoca naye nga buli kimu kitadde musina sponsor ndi geto yoti ndiyala so ze kugamba kino ekintu kikola lwa bwagazi kikola lwa kufunamu ki ssente kati lwaki nkikola nze nina connection nyingi omwana aliyo gy'atasobola kukola ki kufuna kati kyenjagala obbawa njagala bbawa opportunity platform nti talent search eyo egenda bbanga omwana asinze ngenda funa omuyimbi akola naye collabo okitegeera ndi videographer kati video tesobola kutumenya studio buli producer kyali wange mu Uganda niwaba mupya bwe ngamba nti bbawa njagala tukole tuti akikola bwe ngamba Dani Magic ajja kikola bwe ngamba Kesamu okitegeera bonna ba producer abasinga percentage ennene bakyali bange kati omwana twagamba nti abaana nga 3 genda bawa audio za bwereere okitegeera tubawe video buli mwaka nti buli mwaka ojalaba birangirangi gundi geto talent search ya president yakola ki eyamuleeta okitegeera so nti bwe tubaako omwana gwe tulaze ne waba tutagenda fuuka wakabini nga tulina tumutuusizza kyekyo muzeeyi waffe naffe kyeyakola nti yakuweereranga n'omalako secondary akasente kaba kabuza kankwateko ne kuba nno olina wakoze eki wotuuse kati talent search gye tugenda okukola nti omwana oyo baana kibagenda osinga okufuna munno ng'oggyeko ebyo mulimu gwe atajja wangula naye nga waliwo manager ajja omwegomba abantu online babaako n'agamba njagala nze nina bakyali bange banjagala njagala sayininga muyimbi bangi nezino empaka zino ezaali omwali ne bano bagayi bamuwunya bwe bayogera kyokka muwunya ne baba amaanyi bafuna promotion eza kontra kati kyekyo abaana kyenjagala nti kyekyogaa abaana balakinga connection naye kati awo oba olina kyomuwaddeko platform nti ku finals tujja kukola gundi bannamawulire abasinga bakyali bange mukubira tuliya ne tugamba nti tukoze tutibwe tuti kyetunoonya publicity nti abaana bafunye batya bamanyikiddwa batya nti oba abantu bategedde batya ekintu kino abaana just tuli mu kyorganizing twali twagala kibeere kya Uganda yonna nti tukole nga kya region tugambe nti no eastern western northern bwe kityo naye kintu kiba kinene ate nga nze gavumenti nkola ekintu lwa passion si lwa kufunamu naye kati ate ba sponsor abasinga babuukira kitambula yes kati twagala tusooke tugikumemu omuliro Pympah story mbanvu netugenda gimaliza tunaddamu tuli oli videographer ne kapali ku camera videographer kola video
Kyekitwaliriza ffe bannayuganda ze bakola ba producers badirector betumanyi abakabi nga bakimu bashasha okuba nga tusobola kumpitinga ne videos ez'abeeru katugeze ng'ab'e Nigeria. Challenge eriwa? Challenge ekisooka kya byonna nja kudda ku side ya struggle gavumenti etubeereddemu. Eri ekugaana oleeta ekyuma ekirungi. Gavumenti zaabo olaba katogereza ku Nigeria. Olaba gavumenti nze idea nagiwa baada ya president Kyagulanyi in case bitu kubimu ku gondi ze twali twetaaga ng'ensi ekyuse osobola oteekawo essomero nga lya cinematography wano n'ofuna abazungu awo gye bali abasomesa najja nga ne wabazze mu mwaka ne wabazze emirundi 3 n'abaako kyayongera ku baana oba ne tukwata nena abaana ne bagenda ne basooka basoma ne badda ne basomesa abalala. Kati gavumenti ezo bapangisa bagula ebyuma ne bibeerawo kati olaba kamera saa zino opangisa black magic ku mitwalo 3-5 naye gavumenti weba ezitaddewo ojja kupangisa kamera ku mitwalo 10. Okitegeera? So kyenkulaga nti gavumenti kojja kyenkulaga nti gavumenti tekola ki yesooka ntutebeereddewo. Ekyokubiri nti n'abayimbi baffe tebalina ssente. Ajja n'akola script nga video gy'otunuulidde eri miliyoni nga 3 budget ate nga omuyimbi alina obukadde 10 oba obukadde 5. Okitegeera? Kati nga tosobola competinga ekidrivinga video ezo ekisooka kamera zennyini olina ne kamera ng'emazeeyo lenzi biki tulina ne lighting set design set ogisetinze otya. Kati ebiseera ebisinga omuyimbi buli kimu kyapangisa ojja sanga amataala nga seti eyakabi ojja gifuna kakadde kamera ojja gifuna ku mitwalo 8. Okitegeera? Ba vaccine eno sasula abaana ede twabanga mitwalo 5 naye kati omwana omugamba 5 nga tagikwa. Yes, so kati ojja kusanga nga budget eremererwa abayimbi okuba nga tusobola okukola ekyakabi. Bagamba ne creativity eno mulina engeri gye mukubamu piga twende etya n'okubirira kividi n'okigattira andi kati okubirira lwa budde si nnyingi oba okubirira lwa budde kamera bagipangisiza lunaku lumu. Abasajja akwata video oluyimba lumu n'alukolera ennaku 3. Okitegeera? Naye kati oluyimba lumu nti buli seeti ngenda gikolera olunaku seeti 3 oba 4. Kati ogenda kukola ba seeti 4 era nabo still olaba Pympah bopangisaako kamera nabo tebasobola kikola ekyo kyonyumyako kitya okuwa video budde tulina gundi wanene aba director balina buli kimu era nabo era tebakompitinga naye nga tebalina omanyi kibali kye bakozesa. Kati muzipangisa ku baana zetupangisa tezicompetinga na ziri zoyogerako. Okitegeera? Bala abasajja baba ne kamera eyakafuluma nga gwe ne mu Uganda tona banagiyiga gikozesa. Okitegeera? Director mu Uganda kugamba nti at least yakinkolera obuzibu ate temumumanyi bwe buzibu mwogere tujja munoonyerezaako. Gayi bamuyita Lukman Ali nga twamukolako ne interview igwe omumanyi naye ngamba Uganda nga twamukolako ne interview Lukman Ali director akusinga ye mu Uganda yansingira namagembe balita kati oyo Gayi mu mwakalabe ebyo naye nze najja mugoberera ku YouTube kalinawo akamunje amwetaaga amanye bw'oba oyagala omanye kyakabi kyeki genda ku YouTube oleke mu Lukman Ali yagendako mu Hollywood. Kyenkugambye nti singa gavumenti yali eyagaliza entertainment industry kyeyandikoze kwata y'abaana 10 kukyogamba Uganda tesobola kukwata baana 10 netwala ne bagenda ne basoma cinematography. Sente weeziri kwata abaana nga 10 bagende badde tebadda kukola wala baddanga basomesa nabo ne basomesa abalala. Oba kitegeera? So kati era ojja ssanga buli akola ekyakabi yafulumako ne Shasha Vibes twawerera yafulumako. Okitegeera? So bw'ogamba nti no kafiremu era ojja laba abaana abakompitinga nga tebafuluma basomera ku YouTube. Nasomera ku YouTube. Fenna nze nange kye nasoma ku Why omusomesa wange newe tutuuzaawo adduka ayina obuteesimba ku student adduka naye YouTube ayinawo yakukomya. Yes,
wano Uganda era amasomero gasomesa basics abaana bagenda mu Makerere nagenda nga bagenze soma Mascom n'amaliza nga ziwano naye nga asoma emyaka 4 najja wano nga tamanyi teekako kamera bw'omugamba kwata microphone presenting tasobola bw'omugamba editing video tamanyi Premiere oba kitegeera so education system yo nfu Pympah story ina nyingi ey'okutuwa mbadde njagala olagirira abantu b'osangibwa tujja kudda lwetweyongerezeeko nsangibwa wano wennyini e Kasubi ku Princess Complex okkirira amadaala mu basement wetuli tulina photo studio era bw'oba oyagala ku bifaananyi byaffe ogenda munoteekamu Pympah Studios osobola obbiraba tukola video nayo giba gya mikolo mbaga biki abantu basinga njoga ng'okola bingi kuba nkola ne graphics poster naye audio naganye simukola naye siminamu passion yes promoter yes videographer kati nze sikola nzekka tiimu nnene nno nene ddala tiimu nnene nze nno siri boss buli omu boss ku lulwe mu entertainment buli omu aba boss ku lulwe kuba abaana beetuma sijja kugagera editing video nga tolina vibe okitegeera buli omu just ogamba nti time kankole kino so tuyigiriza ne byetukola abaana baba baagala osoma si kuba magina boye ogenda ku university ng'ogenze soma Mascom agenze mu institution asinga Pympah kyogambye ekituufu ne Lukumani Ali lutwanyumyamu naye ye agamba yinza n'obutatwala mwana we ku ssomero yadde n'erimu mwesomeseze kuba ebiryo beefumba teri mulamwa campus okujjako ndowooza abasoma bino era nga beetaaga soma nnyo naye ebyo ebintu bya mikono tutwala omwana campus okusoma ebya engineering kutwala mu garage n'abeeraawo mbadde nkyabannyonnyola bye tusoma omwana ayagala oyiga tusomesa kimuyita computer secretarial studies tusomesa videography photography n'ebya online marketing n'ogamba lunaku lulamu nojja kunnyonnyola online marketing kyeki olwo lunaku music promotion olwo lunaku videography olwo lunaku ebyo byonna abayimbi tubannyonnyole ofuna otya ssente ku YouTube ku online abasinga ga YouTube tensasula biki natamanya nti waliwo kyayita Google AdSense kitegeera so ojjafuna time tunnyonnyole kasi kyo ku YouTube gundi twatandise oyigiriza ze tuyita tutorials tugisomesa mu Luganda nga bw'oba olemereddwa ogenda kuza abazungu so okujja n'otegeera bulungi mu Luganda channel weeri naye tetunnatandika za uploadinga so kyekyo abaagala ojoininga musobola ojoininga akanamba ka essimu kali 0703 91 99 71 ampita Emperor Pympah Pympah Promotions Pympah Academy Emperor Pympah yaya bane leo tukoledde Kasubi tulinde muganda affe Pympah Promotions veje tusinga otegera tujja tusibako Emperor oli ku xpotv abadde kamera emabega ababeti ngoyagala okusiba odds balina odds embi live in play mulina katemba amwe mungi awo ojanyiga start 15 stankaga ash ebera Airtel start 15 star 9 ash MTN obetingire awo wennyini ku simu yo abamasimu agaseereza agenda ku Google teka mu www.ababet.ug obetinge data wabwerere ku MTN olumala okubetinga nga akasente bakakuweereza mwana munna Uganda nzawala ya wano tuwagire Uganda bubu kontiko bye Uganda beauty Uganda mukama batukumi ogera kontiko abe fetusibo xpotv to the world.